Pacis Namuganza ng'oggyeko bali abalala bazze kuliko omubaka wa Alinga County, kuliko Nobert Mao, kuliko Lydia Wanyoto, kuliko n'omulabe yadde yavudde oba Masaka eyo ng'obaggyeko nga otunulira abakyala bano ababiri tulina owaffe Pacis Namuganza ne tubeera ne Anita Amongo mulamu tumulinako akakwate ne Pacis Namuganza waffe waawano naye ababiri abo nga bonna nga ovuddewo n'embeeraga nti tewali kyakkola kampeeko ono osobola okuwa Anita Amongo oba osobola okuwa Pacis Namuganza naye ogamba nti mu mbeera y'obuntu ani agenda okukwata bulungi paalamenti bonna tobalonda nga baliwo babiri Anita Amongo alina ebibi bye byakoze bingi mu paalamenti tomulonda Pacis Namuganza naye mukyala wa busungu bungi tomulonda so ng'ogambe ati wuliriza kyenda okugamba product eya speaker wa parliament agenda okukwatira parliament okakasa bulungi nti omwana akubiza parliament bamuyita Nobert Mao mwami wasike Anita Amongo parliament yamulema dda alikujja kugira mu Pacis Namuganza parliament tagisobola naye olw'okuba nti akanga kakira kaife tusobola okugenda ne Pacis Namuganza nze nabakoba nti ezira muntu agwayira lunga azira maani sokoba buli mulalo alina amaani kati kodo oluvira wakaliro nze nvira kaliro mpaga asano ni kuba twamwese yayira ngampe wasika amawulire agaagala kale kakati lwaki ono tatuweeyiririro lya sano ninadeba kakati emabegako tukakumawulire agagandi katone ino ku nsonga ey'obwa sipiika eri abakulembeze oyinza olingirira omuntu wamulingirira appearance oluisi ne byayogera walooza nti ayinza obutasobola kuba mukulembeze muki aye obukulembeze tubupimira ku muntu ng'olwedde ali muki mu bukulembeze twabona byasobola okola waliwo abakulembeze betuweine nga baidye mu bukulembeze nga tulowooza nti baakole twafuna no Kasolo ni meya wa Jinja City bangi balowooza nti ayinza obutakola ki obutakola Kasolo ya performing bakobera kubye bakoze twafuna bamuyiga nga bamulenzi twali tutyamane ku street walowooza Kasolo akoleire iganga akoze iganga bulungi ino so omukulembeze mupimire mu bukulembeze otalingira jowero nti kati jowero muwanvu aida asobola okukola bulungi okitegeera jowero tugende mpola oli musada mwe yogera tugende oli kutulu musasupira ngwaire kwa nebya Kasolo byakoze otuwaire ku Kasolo tukasolo akoze kino nikino otuwaire ku nebyabamu Kasolo bamu kansokere ku bamu onamuwana ko ndakikandala ade banywa naye ulire byabamu ndakikandala bamu lulenzo oyo bwe twamulonda okujja mu bukulembeze abantu abasinga tibambona mu element leta byakoze buyumba buleki bamu akoze nti iganga ku mulembe gwa bamu gwali muki iganga efuni ino engude da kola iganga municipality de yabana government ejjadu kulani yekalakasa bamu akoze waliwo abakulembeza bali mu iganga ba katono batunda ebikubo bakola buli kimu bamu tatunze kintu yena ini byatunze bamu takoze bubi Kasolo wano alwanisa ekibe bagari abatakoze obyo mu mpibwa mulemera ki eki obwe mpibwa mulemera ki kuba abantu bakuyima bwime kati nzoloza nsonga kiyani misobu kulembeza ewe kya kwimisa wakaida mulundi mulalo ogwokubiri ojafuna mudofu ku nsonga joro balondemu bayogera bwatyo nti abantu bakuma bumi amazima galire olaba joro yomu ku bakansala abeesimbawo zaagala wera ssaawa 2 eze ku makyanga atuse mu Tale Center era omukyala yasomanga akalulu wali ng'ayinza okusoma ddamu lya twairu 63 Ivan Kameze 175 baluka joro balondemu naluka 0 naye mugumu